Oyingizzawo haki endala. Okay. Haki yange. Okay. Ajat yamanyi yagwana. Ajat, what's your name? Hafi. Hafi? Yeah. Another name? Hafi Ali. Okay. Yeah. How did you meet Lwasa? Let me tell you guys. You have to tell us. Let me tell you. Okay. Lwasa omukyala omusinkana otya? Omukyala musinkana Nairobi nga ngeze ku business. Mwaka ki ogwo? Ogwedde. Mwaka ogwedde wali mufumbo. Onani. Angel. Omwaka gwakunga mufumbo. Ngoli musikando ne walina omukazi eka. Ngani musikando kati wagenda na kumwanjula. Yamwanjula. Mbaga ye yali ebulayi. Namwanjula ni bigana buganyi. Nange nenoonya. Nenoonya na kimunoonyereza kyakituuse nga ndaba agwanidde okuba omukazi wange. Walinga okola bwenze ekitegeeza no wamuyinanga ne Angel omuyina. Ate ntya obadde kigobi balootya. Sigo bityo bitambula. Okay. Lwasa omukyala ono tayogera Luganda. Oyogera ne lulimi ki? Luzungu na Luswayiri. Oluzungu kuba lutya? Ne mwana gw'omanyira omuntu wasanze naye nga nasuze naye atombuuza nti oyogera ne lulimi ki. Lwasa nti ebitabo lye era si be tujja ogamba nti byamaanyi nnyo. Eri si byamaanyi nakomu kyakumeka kyogere. Okay, Lwasa tunyumizeeko omukyala ono mubaze ebbanga kyogamba omwaka ogwedde, that means you have been dating mu nkukutu era emikolo gyali because propose ewedde. Emikolo gijja kuba tujja babuulira next month tujja babuulira. Naye lwaki towummula? Kyeki n'ova ku bakyala Vanessa yakakubba yanziba nti era omubira bwe biyaye kazi byawano biyaye. Kati oli sure otya nti ono tagenda kubba? Oli sure otya nti ono tagenda kubba? Ono wange ali genuine. Ewabo bonna bali genuine, bantu balamu, bantu balungi nnyo. So naye bw'otunuulira omukyala n'ebbanga ly'obadde nalyo obaddeyo n'abakyala abalala, tusuubire nti naye tolinayo balala b'omukukolako bya kiyayi wabbali. teri. Okay. Naye omutima ogwo nga gumovinga on so fast. Ng'omovinga on so fast tewali budde. Tewali budde bwenyonoona. Ekiro kigana nkukwata ku kyala. Kyogamba tobeera mu laavu oba oyagala bya dakiika. Abeera mu laavu gwomanyi bamulenda ku. Ne Lwasa omuntu ahiri nga kimutwalira lwakiri omwaka naye gwe wiiki bbiri. Kikutwalira ki? Kumuwali wa bufumbo. Won't you just eat our man and run? Not really. I'm not here for money. Here for what? For love. You're in love? Yes. With who? Lwasa? Hey! What made you fall in love with a man like him? He's a good man. He's a good How? man. How long have you been with him? It's becoming a year now. A year? Yes, it's becoming a year. A year, but when you side dish, right? Because he was married. He even had an introduction with Vanessa. Didn't you know about that? But now I'm married. Ndikati. Kumwe nani agenda okyuka? Ogenda siramuka. Tujja kukwata mpala. Ati oba olina osiramuka kuba mukyala musiraamu. Gwe tobereetawo mateeka tulina okusiramuka. Okay. Tujja kuteesa mpola mpola.